Bw'otunuulira omusiri gwa lumonde olowooza kulyako lumonde agonda oba akaluba, ebirala nno n'olekaawo. Kyokka ate abavubuka ku Kyakuwa Farm bo balowooza kugattako mutindo ku malagala ago g'osimyeko lumonde. Ye obadde okimanyi nti amalagala ga lumonde oyinza okugakolamu silage? Kisoboka ate mwattu osobola n'okukikolera awo mu makaago. Olwo n'oliisa ebisolo byo okumala ekiseera ekiwanvu, ate nga amalagala gano goggyemu silage, osobola okumutereka okumala emyaka egisoba mu 3. Kino kisobola okuyamba abavubuka okwegobako obwavu. Ate tekikoma awo, kizibula n'abantu abalala amaaso baleme kukoma ku kulya lumonde basuule amalagala, wabula nago bagakozese okufunamu emmere y'ebisolo oba olyawo n'okufunamu ensimbi. Programu omulimisa leero ku Bukedde TV1 awe tugenda okutambulira. Era katulaba abavubuka bo engeri gye bakolamu silage okuva mu malagala, mwattu gwe bw'obuusa amaaso. Wanesekuku we wali abavubuka abeekozeemu omulimu ne basobola okugatta omutindo ku malagala. Era katusinkane omu ku bo atubuulire bo bakikola batya era lwaki basazeewo okukola ekyo. Nyabo, tukwaniriza ku Bukedde TV. Nange nsanyusa obbala basiba. Akulaba ayagala okumanya amannya go gwani? Bampita mukyala Margaret Sentambi, mbeera Nansana, nze omukulu w'ekibiina ky'abavubuka kye bayita abavubuka Twekembe ekikolera Esseguku mu disitulikiti y'e Wakiso, nga ndi mukugu mu byenkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Kati we Nansana ate wakimye eky'Esseguku? Tulina abavubuka be tusomesa wano ku bintu ebikwatagana ne silage owa lumonde. Twagala okutendeka abavubuka bakola ebitundu 5 ku buli 100 eky'abantu abali mu Uganda. Era y'ensonga lwaki tuvuddeyo okubalaga nti nno waliwo ebintu ebisoboka bye tusobola okukozesa. Era y'ensonga lwaki tuvuddeyo n'amalagala agali agava ku mmere abantu abangi gye bakola ki gye balima. Osobola nnyo okumwekolera era kye twettanira. So omuntu ali eyo naawe osobola okutandika okukola emmere eno wonna wonna w'oba oli senga oba ogoberedde emitendera gye tuyitamu okukola emmere y'ebisolo eno. Silage wa lumonde wa malagala bwaki? Silage wa malagala ne bulumonde oba busigaddeyo obutini ennyo mu bikata nabwo tubukozesa n'amalagala, byonna ne tubitabula ne tukola silage. Ekibiina kino twakitandikawo omwaka oguwedde 2015 nga kyatandikira ku mulamwa nti abavubuka twegatte wamu n'amaanyi gaffe tukole emirimu gy'okulima nga tusobola okuggyamu ssente. Nga ekimu kye twatandikirako kwe kukwata amalagala gano nga tugakolamu ekintu kye bayita silage ne tugatuuna ne tufunamu ssente. Ebintu by'abavubuka bino n'emyaka bizibuzibu. Buli omu omuvubuka amupima bubwe. Waliwo wa 2 abakoma ku 25 3 n'emirala. Wano mukoma kwegiriwa okuyingiza. Omuvubuka bw'oba ng'oli makati w'emyaka 18 n'35 buli omu abeera muvubuka mu kibiina kyaffe. Oba osomye oba tosomye, oba olina obukugu mu by'obulimi, oba olina obukugu mu byaki, tewali kisaanyizo. Gwe kasita oba ng'oyagala eby'obulimi ng'oyagala n'okukola ssente mu by'obulimi, tuba tukwaniriza n'oyingira mu kibiina kyaffe. Twagala okulaba nga abavubuka mu Uganda abasinga balekerawo okutunuulira ebintu by'obulimi ng'ebintu omuntu ow'omukyalo, omulimu gw'omuntu ow'omukyalo. Kwegamba si mulimu gw'abamukyalo naye n'abasomye naffe tusobola ogikola. Kati omulamwa gwaffe twagala n'abavubuka abali ebweru balekerawo otuula nti twagala mirimu gya ofiisi tusomye naye basobole okujja bakole n'emirimu gino bafunemu ssente. Lwaki mwasalawo silage okumukola mu malagala ne mutakola mu muddo mulala gwonna? Twasalawo amalagala. Twalooza ku malagala kubanga twagenda okuzuula nga amalagala gaba mangi nnyo nga mu biseera by'enkuba. Ate nga abalimi n'omuddo omulala guba mungi naye omuddo guno osobola ogukaza gwo ne gubeerawo. Naye ate amalagala togenda gakaza gabeerewo, gajja kuggwamu ekiriisa. Kati ne tusalawo nti tufune amalagala
tugagattemu ebirungo ebirala tugatereke ate engeri gye gabeera amangi nga galimu n'ekiriisa kingi ate nga abalimi abasinga bagawanga galimu amasanda kati ne tusalawo nti tugayongereko ekintu gasobole okuba nga galiisibwa mu biseera ebyawaggulu. Bwe gabaamu amasanda olwo gabeera mabi bw'emanga liisa? Bwe gabaamu amasanda gayinza okuddukanya ebisolo. Tekiba kirungi nnyo okugawa ebisolo nga galimu amasanda. Zidduka n'ente ne zifuna obulwadde obwo. Katwala ekyokulabirako ky'omuvubuka ali ewaffe eri ekiboga oba omuntu omukulu yenna ali mu mbeera z'ekyalo z'omanyi oyo atandika atya okukola silage mu malagala ng'ali mu kyalo eyo? Bw'oba olina amalagala go mu nnimiro osobola otandika okukola silage ng'ogagyayo mu nnimiro n'ogaanikako katugambe olunaku lumu ne gakalamu amasanda katini bw'omala n'ogatematema n'ejjambiya oba n'akuuma bwe kati ng'okalina. Mu bimpimpi amalagala gano ogajja mu nnimiro n'ogaanikako awantu awatali musana mungi oyinza ogaanika olunaku lumu ne gaggwamu amasanda kati bw'omala ogaanika ne tugasalaasala waliwo akuuma ke tukozesa kano naye tolina kuba nti okalina oyinza n'okukozesa ejjambiya n'ogatematemamu obutundu obutini. Kakati njagala otubuulireko mitendera ki mwempita okusiba silage ono ow'amalagala? Oteekateeka ebyetaagisa byonna bw'oba otandika okusiba silage ono olina okukakasa nti ebyetaagisa byonna by'ogenda okusiba weebiri. Olina ebyuma ebikuyambako okutematema amalagala gano oba ejjambiya oba akuuma akakozesa emikono oba amaanyi oba oli bw'aba alina obusobozi akuuma akatambulira ku masannyalaze. Otandika na kutematema malagala gano kubanga amalagala bw'ogaleka nga manene oba nga bw'ogakuulako lumonde obuwuka buno obugatematema okukola emmere y'ebisolo bukaluubirizibwa ne bw'ogitematema kwegamba ebeera ng'omuntu alya emmere asooka agikendeeze mu sayizi eryoka egende mu lubuto. So n'obuwuka obwanguyirizaako ng'otematema amalagala gano bw'omala okugatematema n'olyoka ogatabula mu maize bran ono ekirungo ekiwa amaanyi eri obuwuka buno. Twagala ekirungo kya maize bran kye tugenda oteekamu tusobole okuyingira mu bukoola bw'amalagala. Bwe tuba tusiba silage ow'amalagala tupima bitundu 9 ku buli 100 tuteekamu malagala, ebitundu 10 ku buli 100 ne tuteekamu maize bran. Kati bw'omala ogatematema ne tupima kilo 10 buli kilo 10 ez'amalagala tugenda teekamu kilo emu eya maize bran. Maize bran yawa obuwuka obutematema amalagala amaanyi ne busobola omutematema amangu. So ekisooka kya byonna kakasa nti ebirungo weebiri. Olina okukakasa nti ebiveera mw'ogenda okupakira silage ono weebiri mu bungi bwabyo era ekiveera ekyo nga okakasa kijja kuwangaala kya geegi nnene bulungi osobole okukuuma silage ono ebbanga. Ngenze ku dduuka manyi ngenze kugula kiveera naye kaakati mbuuze kya geegi etya oba kitya? Ekiveera kino okigeraageranya kiringa tundubaale okigeraageranya n'olaba nga ekiveera kigumu era kitera kuba kiddugavu bw'okikwatako kiba kikaluba kugamba nga tekiringa kaveera kiringa tundubaale era kibeera kifaanana bwe kiti kyekisobola okuterekera silage ono kubanga tekirina kuyisa mpewo. Bw'agenda ku dduuka lya hardware asaba akaveera ke batera okukozesa nga basiba engalama oba wansi we basibira amazzi ku foundation akaveera ku musingi akaveera ko kabeera kaddugavu era kabeera kagumu
ke basibira katimba akaziyiza amazzi okwambuka waggulu mu musingi era butera okubeerayo. Ekiddako okwata ekiveera kye twayogeddeko n'okisiba oludda lumu ne kikola engeri y'ensawo oba ekkutiya. Kati ekiveera kino bw'oba okigula nti sayidi zombi ziba nzigule kubanga kibeera kyagagavu nga bulangiti. So okwata n'osiba sayidi emu n'ogifuula n'ogizza munda esobole obutasumuluka senga obeera opakira ebirungo bino by'ogenda okusiba.